nga wanabaayo abateewandiisizza bajja kuweebwa omukisa okwewandiisa naye bajja kusasula omutango. Gye buvuddeko ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu ggwanga ki Uganda National Examination Board kyategeeza abakulu b'amasomero bonna nti ensimbi ez'okwewandiisa okutuula ebigezo eby'akamalirizo zaayongezeddwa ebitundu 10 ku 10 eri abayizi bonna abaali tebannaba kusasula nsimbi ez'okwewandiisa okutuula ebigezo. Kati abakulira amasomero ab'enjawulo bawanjagidde gavumenti okutunula mu nsonga z'abaana abava mu maka ng'ebyenfuna si birungi ate nga mukadde kano babongeddeko akazita k'okunoonya ensimbi ate nga n'ezaali entono z'abalema mu kusooka. Omuzadde kisooka ne kimukosa aba yeebala dda omwaka guno ngenda kutambuza ntya nga bwe tumanye embeera y'ebyensimbi nteyimiridde bulungi. Of course kimukaluubiriramu kuba kati baakubisizza sachaji ya 100%. Kitegeeza omuntu waba luli registration yali asasula emitwalo 10 kale asasula emitwalo 2. Abazadde babadde mu lubigi olwaliwo talina wasula n'omulimu olusu abadde ava okugenda okugukola. Kiba kitegeeza nti olwaliwo bonna omugamba nti 10 omwongeza kiba kitegeeza nti ono omwana we aba takyakoze eki takyatudde ebibuuzo. Kuba omuzadde abadde akyanoonya 10 asevinga ku 2,000 zafuna asevingeko asobole okuweza emitwalo 2 oba 18 UNEB zeyagala. Abakulu b'amasomero era bagamba nti waliwo n'abaana abalala nga bagezi mu kibiina naye ng'ensimbi teziriiwo ng'okubalemesa okukola ebigezo kifiiriza ggwanga. Ate olaba tukaaba olumu tuli mu kibuga registration neebuuza ekifo ewaffe mu byalo gye tusiguka. Mwana nzaalwa yennamayumba mu ndeeyo genda mu zinnakedde so neebuuza owange ow'ennakedde omuzadde alima kasooli alima ebijanjaalo nga mwalina okujja akafiizi ne registration kyaliko. Kati ate naffe ng'abamasomero kituleetera okusubwa abaana baffe abayina ebitone mu byenjigiriza nti omwana oyo bw'anaalemwa okuregistaringa olw'okubanga ebisale byeyongedde tugenda kulemwa okufuna abaana abandi badde bayamba eggwanga lino. Bano era bagamba nti n'ekyokulemesa abaana okutuula ebigezo kikosa obulamu bw'abayizi mu mbeera eza bulijjo. Kati bano baagala gavumenti ekkiriza abayizi okukola ebigezo eby'akamalirizo wadde nga tebanasasula nsimbi za kwewandiisa kubanga nabo emirundi mingi nga bakibasaba. Bw'omwana muwa ekibuuzo munaateesa nga nayo bwe tugamba nti tubagumiikirize bano baana baggwanga nayo tugisaba ebagumiikirizeeko tube nga tubaligestalinga oba oli awo enaatukwata naye tuukeko etugambe nti okubaaliza outsi zammwe abaana basooke bateekeyo akasente ako. Naffe tusaba UNEB ku lw'ebyenfuna ebyo ebiri mu ggwanga nabo balina Uganda. Nze mbadde ndowooza nti kyekyandibadde kisinga obulungi abaana bonna bawandiisibwe kaakati yo ebikwate omuzadde n'ababyetaaga anaabifuna ng'asasudde. Kinajjukirwa nti ekitongole kya UNEB gye buvuddeko kyalayira obutatiira ssomero wadde omuzadde yenna ku liiso kasita alemererwa okusasula ensimbi z'okwewandiisa okutuula ebigezo by'akamalirizo mu budde bwe baalangirira. Sulaiman Sebuggwawo, BBS Telefina.